Wendabye ekifaananyi kya Liam Voice ne story eri emabega w'ekyo ekifaananyi buli omu wakitunulira kizibu kukkiriza mbu oyo ali mu kifaananyi ye Liam Voice abasinga gwe musinga okubeera nga mwagala. Hitmaker wa Love olinoonya luluyimba lw'olupya eyakuyimbira baasi eyakuyimbira omwoyo ennyimba nnyingi zakuyimbidde. Naye story eri emabega w'ekyo ekifaananyi enkutteko ne nga kanzigye ngisharinge ne ba SMX Media subscribers ate nga sinneerabira nali nabasuubiza okunoonya ku Liam Voice neera ennamba ya manager we ne ngifuna ne njogerako naye kanfubenga wensobola at least Mweno wiki egenda okubeera nga etandika Liam Voice mufune gwayagala okubeera nga otwegattako oba naafuna Liam Voice subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera mu meesinga interview gye n'abanfunye ku Liam Voice. Mbadde nkyakugamba tomanya muyinza okufunamu ekyokuyiga oba ne mbeera inspired nammwe obutagivinga up. Liam Voice agamba ekyo ekifaananyi yakyekubya ate si kyadda nnyo hasa omanyi omuntu ba celebrity bane tubalaba nga bamaze okubeera nga bavaayo n'ogamba obabbo tebabonaabona obabbo tebalya na bijanjalo obabbo tebalyangako kawunga naye nga life kisigalamu ne aba celebrity bonna life esigalamu bonna babeera bantu. So Liam Voice bambye agambye mbu ekifaananyi ekyo olunaku lwe yakyekuba kwegamba eringanga na memory akyagala nnyo olw'ensonga akayimba akamuleeta ku siini abasinga ke musinga okubeera nga mumanyi however nze nsinga kwagala kali mutima gwange gumanze ke kayimba ka Liam Voice akasinga okubeera nga kankola kubanga buli wenkawuliriza engeri yakawandiika nga kava ku mutima gwe gwennyini kwegamba experience true life experience gye yayitamu kwe kuwandiika ako akayimba nange kalina engeri gye kanyumiramu ne kankwatako naye agambamu neera ako akayimba kale bantu bangi nnyo tebamutegeera kwaka akayimba naye nze kwe namutegeerera agamba mbu olunaku lwe yeekubye ekyo ekifaananyi yafuna client bulijjo abaddengayo nga muyimbi nga backup singer nga genda na backing abantu mu nnyimba zaabwe oba ne ku stage nga backing up abantu ojjawo n'okola oluyimba naye ng'owetaaga omuntu akubacking alina eddoboozi eddungi Liam Voice nga gwakola so yafuna client yagambye nga limiti yana kati ate nga limiti yana eyeeyo kwegamba olugendo lwali luzibu nnyo wagye yayita oba ku boda kwe yayita akafuufu ne kagenda kamukuba naye nga client gwe yafunye nga alina okubeera nga musasula emitwalo 9 bali bategeeraganye on top of that okubeera nga amusasula gye emitwalo 9 ze yatwala owa producer eyakola akayimba akamuleeta ku siini abasinga ke mumanyi ke bayita baasi ndirinnyawo baasi bunagenda nasasulako producer mukubeera nga amusasulako n'akola oluyimba n'atwalayoko ne balance oba ye yamugjawa balance gwe yatwalayo gwe kuba akayimba naye nga haso gyayiseemu okubeera nti neera teyeeganya kafuufu n'afuba okulanga n'enfuufu agiyitamu oba kira nti ali kumpi oba ali waneŋŋendayo ne basobola okubeera nga bamusasula akasente ke yakoze okubeera nga bambi yali tamanyi mbu kekagenda okubeera breakthrough song ye ke yasasula wa producer ne bakola akayimba ka bass bwatyo najja ku siini abantu bandi ne mutandika okubeera nga mutegeera naye kwe kulivinga life gyalimu ennungi nange ne mpulira nga njagala mbaweeko waliwo time we nagenderako awo okulima ebijanjaalo yes nagendanga ne mami wange ne oyo gye yapangisa ettaka ddene heeka n'asimbako ebijanjaalo mu kubeera nga asimbako ebijanjaalo lumu bambi yali talina bulungi abatukozi abalina okubeera nga bakolako olunaku bali tebakoze be yalinga asasula okukola nangamba ngende muyambeko ku ebyo ebijanjalo kubanga enkuba yali egenda kubeera nga etonya ebijanjalo ebisange yeeri ate odde bituusa okubeera nga bikungulwa so nga tulina obisomba okuva eri gye babirimira okubireeta eno gye bagenda okubeera nga babyanika kuba nawulira nga olunaku lwantuulamu go gemazi amazima kwolwo olunaku lwantuulamu naye buli wenda bu video bwe nakola kwolwo olunaku ne mpulira nga ndi happy nga ndi proud okubeera nga nsobola okuinspiringa oba okuteringa such a story behind it ti oyinza okugiraba SMX n'ogamba oyo bloga baakimala SMX mwe mwakikuba oyogera n'abaana obeera n'abagundi naye naffe tulinako life gye tuyitamu ene tu inspiring oba keeping on nga tugenda mu maaso so buli omu alina olugero lw'okuteringa never give up tolemererwanga wonna wooli kubanga by that time naye sinatandika na SMX Media YouTube channel nga nkyasoma so nga mpulira nange ebintu bintuddemu noonya kirwa breakthrough yoweri naye kati this time okulaba nga ebintu bwe nakwata edda ate nsobola obulaga ku SMX Media YouTube channel nange kinzizaamu amaanyi okubeera nga nsobola okuinspiring other people to work ate si mu layini y'emu byonna layini gy'olimu oyinza obeera nga oli kadamu oyinza obeera nga oli musisi wa chapati oyinza obeera olwedde nga oli muyimbi naye nga wooli si wolina okubeera nga okoma so nga aso olina okwongeramuko ku maanyi osobola okubeera nga ovuunuka awo wooli osobola okugenda ku ddaala eriddako sinti aso zibeera z'abantu ba wansi oba mirimu mibi nedda oyinza okubeera ng'oli MP naye nga okyalina okwasodinga okukola amaanyi ennyo oba oteekamu amaanyi osobola okugenda oba ku bwa vice president oba ogende ku bwa president okitegeera so hustle still continues amanya endowooza segende nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.